Okay, nsanyusa okubalaba. Nkya lunaku olwaleero nnaku z'omwezi ziri 12. Tuli mwezi gwa 11 mwaka gwa 2025. Mbadde ngoberera ku mikutu egy'enjawulo nendaba muzeeyi ono ng'emboozi ye enakuwaza kwe kusalawo munoonyeeko kuba tulina bakadde baffe bangi abayita mu mbeera y'emu eyamuyisiddwamu oba gyakyayitamu, so kwe kusalawo nzize tugaziwemukko ntegeere kiki ekyatuukawo kiki kye tuliko essaawa zino. Nsanyusa okulaba muzeeyi. Nange bwentyo. Webale kutwaniriza. Amiina. Obulamu buli butya? Obulamu si bulungi. Osanze entambula. Naye nga waliwo ebiseera oluusi nga n'obwongo buba bwagenda. Kubanga omuntu bw'omala okutuuka ku bizibu nga bino ng'ate ababikutuusaako be bantu abali badde bakuyamba, obulamu bukendeerera ddala naye ng'omuntu omukulu oguma. Bwentyo bwendi. Amannya nsaba ogabamu. Amannya nze Mayombwe Daniel Kigozi, muzzukulu wa Walusimbi. Muzzukulu wa Walusimbi. Oba weddira? Mba neddira Ffumbe. Weddira Ffumbe. Bazzukulu ba Walusimbi. Bazzukulu ba Walusimbi. Bakka mu Busimba mba neddira Ffumbe. Naye nno munnange yali neddira Ffumbe. Nange nasanga nagwa ku bantu benyamba mu mirimu gyange egy'obuweereza ng'omuntu omukulu era nga kyamani w'ekyalo. Ate bo ne bansasulamu bubi byakunfera. Muzeeyi, mwakuzaala mwaka ki? Nazaalibwa 1954. 54 tunatera okufuna independence. Ng'ebula emyaka 8 okufuna obwetwaze. Bakuzaala kuno kuba atulaba tuli wano bayitawo. Wano bayitayo omutala gwa Namasole Kanyanya. Tuli Kanyanya. Abasinga babuulira mperere bategeera mangu. Naye nga mperere ye sayidi eri ate eno ye sayidi ye Kanyanya, omutala gwa Namasole Kanyanya. Kati bakuzaala kuno Kanyanya. Ekyalo kino kitibwa Kitambuza zone, tebanzaalako naye kwaliko bakadde bange, nze nzaalibwa Mwererwe. Mwererwe eri ku ng'ofuluma Kampala? Semuto Road. Abantu basogama Semuto, Kapeeka, Masuliita, ebyo bwe bityo, Kitungwa, Gombe, mu Kyaddondo muno. Naye nga kuno kuliko bakadde bange bakwaliko kati baawummula. Nange nasengako nawala emisomo gyange olw'okubanga mu biseera ebyo nga bw'oba okola oyagala obeera okumpi n'ekibuga n'okolera. Kati kwe kubeera kuno, mbadde kuno okumala ebbanga siddene nnyo naye nga najjako myaka gya ez'entalo 79. Olutalo olwa Sabasaba olwo ne tubeera kuno. Kakati ndi chairman, nze chairman w'ekyalo kino. Ekyalo kino ekyakanya bakiyita Kitambuza. Kitambuza. Gwe chairman wakyo omazeko bbanga kikuba chairman? Emyaka giringa okuva 86. Myaka bakuwa chairman bw'ekyalo kino Kitambuza mu 86. 89. Emyaka 36 gisobola okuba myaka 4 around there. Sawa. Around there. Away from there agiringa myaka nga 3. Nga 3 kitegeeza wajja eno mu 9. Ne boboli wajja eno mu 9 naye osoba mu myaka 96 bwe bakulonda. Okuva olwo bazze bakwesiga ne baddamu ne bakulonda. Bazze ne bannesiga ne bannonda. Era ne kakati kyobudolaba musanze abantu wano abadde bazze nga mbayamba mbakolera ku bintu byabwe. N'abalala bakyalinda wali nga bwe tunyumya era mbayambe. Nabali mwe bajjira. Oluzungu lw'oyogera accent yo si ewulikika nti wasoma nnyo oba wabeera nkennyo ebweru. Ku byombi ndi butuufuwa. Wapulidde accent yo ngeri yoyogeramu oluzungu. Siya olutulina bakadde baffe aboogera oluzungu naye egwe yo yanjawulo mukko. Either wasoma nnyo oba wabeerako e Bulaaya.
ku byombi kiri wa kyendi omutuufu kwokusoma nasoma osomeddewo era kuno ku kyalo nsomedde kuno nakuno najjako nga maze okusoma ate neyongera okusoma n'okusa kati nkyasoma kubanga okusoma kwo tekuggwa it's a continuous process oli ku ddaala ki eri okusoma waffe tulina diguli zaffe ze tutambula nazo naye gwe oli waggulu mukko siri waggulu nnyo wabula nti abasoma aba degrees mbatira okujja ano ne mbaako bye mbasomesa gw'oli ku ddaala ki nze postgraduate I like your accent kakati wakola mirimu ki bwewamala okusoma ozze okola mirimu ki paka okutuuka olwali okusoma kwange okwasooka nasoma basically yali a civil engineering nefuna challenges awo bizibu by'entalo ze twayitamu ffe ng'abakulu tulina ebyatuyitamu ebingi nenjagala nsome kosi endala awo emakerera awo era nengisoma eya project planning and management project planning and entrepreneurship nenva mu biri ebyoko kakaluka nnyo ebya civil engineer obisomye naye olw'embi aliwo n'obivaamu n'oddayo n'osoma ebirala nsigala mpa buwi magezi mu kyo bwe kiba we kibadde ne tukikola kuba amagezi bugagga obeera nakyo wabaawo ekize gwe ng'oyisaawo mirimu gyo kati ngenda ate mu by'okuweereza abantu bya social works n'oddayo n'osoma ebya social works ebyo era kati byebyansendasenda okuyingira muno obukulembeze obw'ekyalo obukulembeze bampita buyisa abatuuze banjima bukimi wali waka weno wuli abakonkoni nali nkola mu banka ne bajja wano era wano wenyini we bajja ne baŋŋamba twagala obeere owa finance okola mu banka konze sesina oli mu banka ki Barclays Bank Uganda Limited olwo nno n'embeera eyo bwe ntyo oli ku finance paka 93 nengenda nava 93 nengenda okumaliza emisomo gyange emira gyona gye nayongerako 3 years ebweru w'eggwanga era wano ebweru tugenda bugenzi ku short courses n'okomawo saagala kulimba nsi nti nasomerayo emisomo gyonna egiri awo wagenda for short courses n'okomawo naali badde nsobola kikola naye nga sobola kuleka famire yange nze mukulu wa famire eyaba Mayombwe Kigozi kubanga nze nasikira taata wange bamutta mu ntalo ez'emabega ezo okulembeza abo bamusibira mu bbwa kakati nemba nga nze mukulu kati sobola balekawo ate ngende ku by'okusoma ogenda okujja ku bwa financing okoza amaka already olina omukyala n'abaana ng'era bonna babeera wano kakati tusoma byakulu awo wonna oli mu kibiina kyo bwa chairman obufunira mu kibiina ki ekibiina tomanyi nti tetwatandika na kibiina kyenda muka bibiina bizze wano 26 bizze wano ne bisanga ffe abaava eri mu ntalo gye battira bakadde baffe ne tulaba abaataasa okutta abajjawo embeera eyo ey'okutta abantu nga ye NRM ne ŋŋamba nti ki katubeere wano tukwatirire wano entalo twazikoowa zireme kudda ebiseera ebyo nga tulina that fear nti nno abajja kukola ki bali bajja kudda bakukimanga ono tetwasulanga mu nju twasulanga bweru eri ng'abaana betuleka mu nju muno bajja banoonyamu abantu abakulu enjogera zaaliwo nnyingi ezaali zisobola okutabangula abantu n'okutuusa olwaleero ffe endowooza tukyagirina mu mitima gyaffe nti kasita wenyigira mu by'okutabangula eggwanga oba okulwana ogenzi naye ate ng'abantu bagamba nti olina kulwanira bagamba ensi egula mirambo si bwe bagamba naye nga si gugwo nga temuli wuwo ate ebyo tubadde twogerayogeraku kuba njala ebbanga eryo lyonna n'ojja nga oli mu kibiina ky'enaale mpaka olunaku olwaleero kyakirimu era mwendi era ndi muweereza ow'NRM owa gavumenti yaffe ate nga n'abantu bannonda nga bakimanyi kababe ba kibiina ki
kuba wano ebibiina NRM esobola okuba nga tena nnyo abawagizi bangi naye baga nti Mayombwe ye katumulonde. Ozze obeerako mu bukulembeze obw'enjawulo mu NRM nkyo ng'ekibiina. Naliko chairman wa parish kati ndi chairman wa LC1 nabeko chairman wa parish ow'omuluka nengerako ku sub county mu NRM ate nemberako kansala ow'omuluka guno gwa Kanyanya kansala ku LC3 2016 20 mugumu no 2016 nali kansala nendete enkulaakulana abantu bakyagimanyi n'okutuusa kati nenga nti bw'obeera ng'oli kansala ng'ate oli mu NRM enkulaakulana osobola ogisika nejja mu kitundu nengamba nti kakati nze kyenjagala nkulaakulana si muntu gundi ne gundi nenjagala enkulaakulana ate nakula nga bakadde baffe bali ku opposition mu biseera biri nga tukyali bato nga tusula mu bibira bakezera ku makya ne batwala ku bibira okutukweka baleme kututta bwe ne bagenda mu byabwe dipi biki bwe bityo kati bwe natuuka okukula nga neesalirawo nengamba nti tukulidde mu opposition ne bakadde baffe nga bawakize gavumenti ezaaliko ezaabasibira mu baboboti ali nange nga neesaliddewo ate era mbeere mu opposition dirwe ndibeerako mu gavumenti nga bane ku bya gavumenti kwe kusalawo nti nja kubeera mu NRM nze mbenga nze lutindo olusobola okusikira ekitundu kyange ebyenkulaakulana mu kitundu kyange. Ebbanga lyomaze mu NRM wali osinkanyeko ku President Museveni? Emirundi mingi. Akumanyi? Amanyi ng'omuntu. Era mwayogerezeganyaamu? Twogera na bino ebyangwako bwe byamutuukako naga ate musajja wange baamuyise batya kulira omusajja omugezi. Era kubaka kyawe mbadde njagala okutandika bw'oba wali osinkanye ku President Museveni? Musisinkana naye olw'okuba nze ng'omukulembeze bwe mbasinkanye president ensonga eyantutte gye mbeerako yokka sikulabye gye bagamba gundi digressing meandering bw'oyagala ennyo okuyisaawo ekikyo olusi kikulakira. Kati bano abakusumbuwa bakutuukako batya? Bajja olw'obusobozi bwange kaŋŋambe mbuyite bukugu mu kuwandiika ebiwandiiko. Ndi muwandiisi wa biwandiiko, ndi muwandiisi wa project proposals, ate ndi musomesa ebikwatagana n'ebyenkulaakulana eby'abantu, community development. Kakati bo bamanyi era tubali tukola nabo. Omwami bamuyita Katongole Abudala Kibiriiti nga wakuno ekyalo ekidiridde bakita Wampamba zone nga ye chairman wa NRM ow'ekyalo ekyo. Omanyi buli kyalo kibaako chairman wa party ku kyalo ekyo. Kati naye nga amanyidde ebbanga gwanvu era nga nalinga muyamba nga naye anyamba nga tuyambagana. Mumanyiganye mukulu munno? Emyaka gisukka mu 15. Nga mukulu munno mu kibiina ky'NRM. Kati nga n'obukugu bwange obusobozi bwange bonna abumanyi. Kati yava kuno ebizibu byamujjako kuno n'agenda gye yagenda. Kuwampamba n'avaako n'agenda Senge ewalala. Gayazeeyo naye yasigala nga kuno kw'obadde era baba bakumanyi. Yalekako ne famire ze abantu be balekako kuno. Kati wabeereyo ng'atambula mu bantu byakola bikyasanga bye bakola ng'alaba ate nze masa waabyo ebyokuwandiika proposal n'okuteekateeka emirimu nga bwe gitambula ne byakolamu. Musajja mubazzi engeri gye naliko bwe yasiivu nga bwe nkubuulidde nabyo mba mbimanyiiko okuba waka advice kuba baali baagala okugula ebyuma ebyokukola mu mabajjiro nze nga n'okuba okubibalistingira. Kyava ajja wano mbakolera ebiwandiiko ebikwatagana n'ebyo aba welding aba carpentry abakinga bumanyi byalaani. Proposal bagitwala wa His Excellency the President. Baafuna ekirowoozo nga bo ne baagala bagende wa President. Bwe kiba nga ddala kituufu kyaliyo bwe kityo nze bwe baŋŋamba era ne bammatiza mu ekyo ne mbawandiikira ate nga nze mpandiika. Bwe kiba kyakulaakulana muntu aleese ekintu sigaana mba nina okumukola ki okumuyamba kuba njagala akulaakulana ne bawandiikira bo bwe bakiyite ne bakitwala era bayita ebbanga ndala wiiki emu ne bakuwayadde akantu. No sirowooza tebampa kuba nali olire mbamanyi ate nga njagala ng'ate mmanyi bwe nkuwandiika ekintu ng'ekyo ne kiyitamu naawe oba bwe kijja ate ono neerabira nti ono ye yatukolera. Waliwo okulya ejji ne weesubya omuwula. Munnange ng'abasajja batwala proposal. Proposal baagitwala.
era ne bakoma ne bagamba lyebadde successful. President bakugamba bamulaba. Baŋŋamba baliwo ababawandikidde abawerako naye nga tebikola ki tebiyitamu ne bagamba nti ono yajja okutuwandikira ekintu ekijja okubeera acceptable. Era bwe nawandika era bakoma ne bagamba nti bakikkiriza tuwandikeyo ekirala kikwata bwe kino bwe kiti syabijjukira kubanga byaliwo bbanga liyise myaka ng'emeka Desemba mwaka kagigendamu ebiri Desemba 2023 otandika okubawandikira zi proposal oba kyaliko naye mabega naye nze kati bwe nafunira Tromeo we natandikira okutandika okubikola kuba nali nga sibidocument nga sibiwandiika nti bikoleko reference kuba nali sina kyensuubira kyenteebereza kikyamu hayi n'emyaka egyaffe tugenda ne twesiga ebitajja nnyo twesiga abavubuka abatukola bubi naye n'oli naye si muvubuka ali myaka 5 kudda waggulu aba mukulu munno si muvubuka mukulu ne banne be yali nabo erandoza bali myaka bwe yaleeta muvubuka mu myaka kati yali wa myaka 28 nga mutabani we oba bakola bukozi bonna nti yamusanga mukozi wa Museti House bakola bulungi nnyo tumwana mwesigwa ayamba abantu nange namuleeta nange neŋŋamba nti oke nze polisi yange oba enkola yaffe wano buli ajja tumwaniriza nga mmwe bwe muze ne tubaniriza era baba baana ba mu nju tetubagoba kuba mu nju temuba kkubo odde kati ye ne tumutwalanga omwana waffe wano proposal bagitwala gye bagitwala simanyiyo ate nzi sibeera nnyo inquisitive ogitutte waani ekikulu nti otutte mu State House bakikkirize oba otutte wa speaker kubanga bangi be bayogerako nina n'abajulizi abanjulira kuba tebajja mu lunaku lumu oba bbiri naye baali abantu abamanyiddwa era nga bajja bulijjo buli kaseera nekiroolinga mwaka mulamba n'ekituuka tigeza okukoma Juni we baakoma Juni omwaka okujja wano nga bibitabise ndoza nabo balaba batabukidde ate ne batandika okunteekako embeera ey'okwagala okunzijawo kakyembuuza muzeeyi batutte proposal kati ate ekusaba ssente ate kutandikirawa era ate zo baali bazibatwala zaaki proposal ogibuze emirundi mingi proposal yali ntandikwa yali nkwaso oba ebintu byabwe bagamba bakkiriza okubibawa era bandise ebifaananyi by'ebintu bye babawadde pikipiki 5 zijja kukozesebwa mu campaigns za His Excellency the President Yoweri Kaguta Museveni kunoonyeza akalulu kuba abantu b'NRM ne balaga ebyalaani ebyokuwa ebibiina by'abakyala nga beekozeemu omulimu CBOs ne groups ez'abakyala ebyalaani obungi bwabyo sibimanyi ne balaga ne groups ze bategese nti za SACCO zigenda kufuna ssente okuva ew'omukulembeze zitambuze SACCO zaabwe okuzongeramu amaanyi mu mirimu egy'enjawulo gye bakola ssente baali basaba $905 nzijjukira bulungi mu proposal wa president nga kwe kuli ne pikipiki 50 nga zagabira ebibiina eby'enjawulo bye baali balistinze ku mpapula zaabwe ezo ze sikyalinako biwandiiko kubanga nafuna along the way nafuna ababbi bamenye enju nga bw'ogiraba baabotula siringi nga tutte madamu mu ddwaliro madamu wange mulwadde wa kansa era yali agenda mukama n'ataasa kubanga bamulongoosa cancer operation was it surgery of the lower lobe kugamba bamulongoosa ku mawuggwe side ene ya wansi ne basalako ekitundu olw'okuba yali mu mbeera mu stage 2 ng'agenda naye mukama yataasa mukama mulungi sente zagenda milioni nga 86 tezalutonda naye ate yali ntandikwa butandikwa balina okwongerezaako ebirala nga bwe tunagenda nga tunyumya nja kukubuulira olabe kubanga abamu bawulira sente nti muzeeyi bamubba milioni 5 nti eyo yalimba nti eyo mufere 5 abijjawa ebitano nange sirowooza nti nsobola okuba nabyo naye byaliwo bwebito byajjanga lwakubanga engeri ez'enjawulo zajjawo naye bwe babba ebiwandiiko mbadde nkubulira biwandiiko nti babibba byonna baatwala epepawaaka yange n'ebbaluwa zange byabuyigirize byaki n'ebyabaana n'ebyabazzukulu byonna kuba abaana abaffe wano bonna baasoma ebiwandiiko byabwe babiteresa ffe ng'abantu abakulu ne babiyoola abantu bapakiranga mu makutiya nga ffe tuli malwaliro okudda waka ng'enju etutunuulira nga bwe twagisanga ebyo zaali strategic ndowooza plans ez'abantu abo abafere sitwazuula babbi baali baani
naye tetusobola kumanya wakkulu gye biva naye nga byagenda ekyo katukiveeko ekyebiwandiiko naye mbadde nkubulira ekyo lwaki we batandikira okusaba ssente kakati emmotoka yange togisanzeewo wali emmotoka mutabani wange gye yandeetera yeebwe yagijja bweru si mu Uganda ng'eriko ennamba z'ebweru okubakolera ebyabwe ne bibeera ne bagamba biri successful ne bandaga nti n'omukulembeze yali awadde Katongole Abdallah emmotoka gye yali amuwadde TX zino eza black zino ez'abakulu baziyita TX baziyitaani nti amuwadde emmotoka yamuwa emmotoka president olw'okumusiima tikubanga amumanyi musajja we babeeranga bonna biki eyo mu ntalo ng'akozesa erinnya lya Kibiriiti ebyo najja yabikunyumiza nga binjumiza nandeeta n'ebifaananyi nandaga emmotoka bagimuwadde yiino nga ne president mwali president nga taliiwo mmotoka yokka nga yeebwa atudde n'ennamba zaaliko kuba nali nzimanyi nti bamuwadde n'omulimu ogwa RDC okusooka Kiboga kuddako Mubende ate okuddako Masaka ng'agenda atyo nti wabanga oli awo ngazaga leero bantutte Mubende oli awo ng'akomyewo nti nga bajja bagamba bagire naye nze sibwagala obwa RDC nze sibyagala tobyagala lwaki ne mugamba please kkiriza omulimu kkiriza omulimu neziba ssente entono bikiti nze nkola mirimu gyange gyakubajja saagala kugendamu ebyo bintawaanya koze genda oweereza abantu osomesenga abantu ebya political education ye yakunyumiza nti saagala president abunkaka nesibwagala mwogezi mulungi oyo Katongole ya Abdallah Kibiriiti era senga yatudde mu ntebe eno gye njogereramu senga wamuyise dda akukyalireko ewuwo amanyo mwogezi mulungi era nze nalwawo okumanya nti muntu mubbi bubbi ate abantu bangi bamwe bafunye ekizibu ekyo si nze nzekka naye nze nalinga sibimanyi olidde naye nze samulinako ttabu ate naye teyalinako ttabu naye gye bajja omutima ogwagala okunzijako ssente n'okutuusa okuzinzijako bwati kakati nga batandika okugamba nga bagamba emmotoka yange eyo entawaanyiza eriko nnamba zitali za Uganda njagalako ennamba za wano ngezezaako ku revenue okufuna number plate eya Uganda naye bagamba olwokuba emmotoka modo yaayo yaggwako mwaka mukadde 2007 Toyota Brevis nti ati tetusobola kufuna namba butereevu kazi kati tunakola tutya sisobola ate nga saagala gitunda omwana namugamba n'agindeetera omwana yagenda bweru kuba yali motoka ye nga inginiya yali gindi yali asomesa TZ n'agireetawo era weerirwa kuba osanzemu eriko ennamba ze TZ eriko ennamba ze TZ kati nga njagalako za wano ne bagala tujja kikukolerako ne bagati musobola kufuna Mwami Kibiriiti yagamba tujja kikukolerako tukufunire kamisona tujja kubalaba ne bagenda ne bakomawo basabye ssente nziwaddeyo sijjukira meka bweso bwe zatandika batandika ku bya namba plate bwe wayita ebbanga ne bagamba nti naye abakulu bagambye ekikutawanya ne namba plate ku mmotoka enkadde kyekinga bo state enamba president agabira abantu emmotoka empya ate nga nange nkimanyi ogenda okulaba bamuwadde emmotoka ono gundi bamuwadde kusasa bamuwadde gundi bamuwadde biki odde n'ogamba olaba bano bakusaasira ate bano gye babeera bagambye ate ne president amanyi okumanya si kwenkulembeza era sikukuliriza naye ye bwe baba abagendayo bagambye babulire musajja uti mbundoza kijja kusoboka ne baga nti teekamu okusaba bw'oba oyagala nonoonye peeni awo ate ekyo tebakinkubira ekyokuwandiika bankuba nga nkyali mu P1 engeri y'okukwata kalaamu nekikwata mu bwongo ne bweba neeba Dear Mr. President ogitandise naye bwe mpandiika ebbaluwa naawe nga nagikuwandiikire bw'ogisomamu nkuweerawo okkiriza nagiwandiika n'ogibawa nengibawa oba bagiteeka mu kasero bagitwala mu State House naye bazitwala bazikomyawo nga kuliko received
muzeyi received kakati ndowooza received ng'ebeera wali ku nassa ku nassa kwajjangako received tusooke ekyo tukirengaawo ate anti ozze kkubuulira ate oyagala nkubulira ebirungi byokka abaana abo nedda omuntu atabbangako tamanya bwe babba ne gwe batabbangako tamanya nti basobola okukubba tamanyi na bulumi bwakubba ye gwe bw'oyogeranga bino yasanyuka busanyusyalabanga gwe ali mu kubala agamba received alimba kakati received nange mba nkiraba n'omwana omuto aba akiraba naye mu kaseera kali naye nga tonnabaku atannafa towevu gwanga olwaliro kiri w'amayombwe enkya kijja kuba wooyo sikwagaliza kibeeyo naye nsaba omuntu mukama abawuliriza emboozi eno bakwatibwe ekisa n'okusaasira kubanze wendi kati neetaaga kuyambibwa ndi mu mbeera era weewunya n'okwewunya omusajja amaanyi agajjawa gayogeza osobola okunsanga nga tesobola nakwogera kitegeerekeka niye olwaleero ndowooza katugambe gundi erimu ejjini olwaleero nsobola okwogera kakati bwe wawawa ssente ebbaluwa zikomyewo olwo badda namboozi kyendala emmotoka omukulu akkiriza okukuwa akkiriza nti ye mmotoka ki eyange yiino yozi gye yampa bagiraba naye kweri akkiriza ti ate nze bayampa teguwasabye ziri emmotoka ziri wali ze bapaakinga wali ne bazigiraeri gye bamuwa mu kifaananyi agigiramu n'ogiraba kifaananyi bufaananyi n'okutusobola leero tagirina yadde wirubaalo yadde kasiketi buno abavuka bwe baddukirako obwebigere naye mu biseera biri nga tusobola kutandika kulowooza ekyo olabanga alina wagirese tebannaba kugimulirizingira balina ogenda agimukwase tannagimukwasa olide agimukwase oba amanyi okuvuga oba tamanyi afune driver kakati nno olw'okuba tujja kwogera nnyo ngate obudde bugenda emmotoka ne bakoma ne bagamba bakkiriza okuwa emmotoka naye ojja kgenda weeronderemu emmotoka gy'oyagala ne bansula ne bantwala embuya nali sigendangayo mu balakisi siri mujaasi siri ki nze ndi civilian obuzaale bwange wayingira paka mu balakisi bantwalayo nentuukayo ne bannambuza emmotoka ezaaliwo waliwo ze baali baleesamu alimu zidroni ne bagamba nze banenze ndi musajja mukulu droni z'abavubuka mu bakulambuza kwaliko kubugamba nti ono obayi mukulu wa balakisi katongole kibiriiti ne siraje abala sibajjukira nga tekuli basirikale abasirikale babeerawo bali around naye tebo tebaaliko kubanga abaaleeta emmotoka be baali bajja ate bwe basooka okuŋŋamba nti eyo togikkiriza kubanga etonya oyiro wansi naye nga temwe mundeese n'emmotoka mwe muzindaze ate muŋŋambe togikkiriza ate oba ŋŋambye nti sigikkiriza nange sisobola gikkiriza nange neŋŋaana ne bagamba nti londa kuzibu ne bagamba nti kwezo tekuli gye njagala muli munda mu balaks tekuli gye njagala kubanga nze emmotoka eyange gye bayiwamu omunnyo nalina pajero nze nalina pajero nali sikubuulidde ng'onomanda eno gye nalina emmotoka yange pajero ey'ekintu ekikulu era waliwo nabeerera kansala gye natambuzanga naye ebyobufuzi bwe byatandikira bino ebya parties ne bagiyiwamu omunnyo nga bakoleragana kaduleva kange akaali kagivuga bakawa ssente ne bagiwamu omunnyo okusobola okukola ki to sabotage my movements ntwe mba sina ntambula bwe bagiira nengula yingini endala kweri yayononeka yakuba nengula yingini endala ne bagiteekamu nga seba kumanya bizibu bivaawa era nayo ne bagikola kyekimu sente ne zinzigwako si musajja mugagga ali awo era saazirina naye nga nsobola okubeerawo mbulamu bwange naye sewulangako naye nga nze nyamba buyambi bantu muli mu balakisi wavaayo n'emmotoka oba bakugamba ogisonzeko twavaayo ne baŋŋamba tugende mu bondi kubanga ezaaliyo saazikkiriza
nga tewali mukulu w'amagye gw'olabyeko nti oba ono yakulira balakisi ono yakulira ebyentambulamu walaba bano bokka abaakutwala n'abasirikale abatono wali mu parking n'ekifaananyi bwe njogera mba nkiraba kifaananyi bwe zipaakinga awali akagundi kano ka shade we zimirira bano bwe baakutwala bakibiriiti nga White House eri wali n'otunula nga temuli gyoyagala ne bagamba tugende mu bbondi baza ogendayo oyita ku kota guards nyingi omuntu akuyisaawo ne mutuuka eri tosobola kumubuusabuusa jjojja obuvumu omubuusebuuse kikalubamu oba kyotiko tokitegeera obutuufu n'obukyamu nze sibimanyi kuba nze ndi victim obutuufu n'obukyamu sibumanyi gye buva ne batulinya motoka ne batutwala mu bondi eno ku Buganda Road ne batulambuza mu bondi emmotoka ezaaliyo ze baagera ne bagamba zino zonna eziriyo z'abavubuka zino zigundi zino Subaru ezigira ne bagamba bannaaye ezo emmotoka z'abavubuka si emmotoka egenda kuntuga nga ntunula njagala movement njagala emmotoka ya kintu kikulu ate sitambula masafari manene njagala emmotoka engenze yange yali Pajero bwe banga muzeeyi asiimye okunzirizaawo emmotoka okunkubagiza olw'emmotoka yange njagala emmotoka erimu mu range bwe zityo Prado Pajero bwe zityo nabaga tugende ne banti ate tugende naggulu awo ngezaawo sizisiimye zonna nnungi mpya ki naye nga si klasi yange twagende naggulu kwe kusangayo emmotoka yo Land Cruiser nembaga nti eno yali badde naye erabika ya bbeeyi nnyo naye saali agadde emmotoka ya bbeeyi njagala emmotoka ensaamusaamu nembaga nti tewali eyo yeeriwo konze esoke olummotoka ki gye mwogerako Land Cruiser Toyota nebaga nti okay era baagivuga ne bagitwalako ndowooza embuya sijjukira bulungi I think so nga balina okugisasula bwe gwasembayo okugiraba saddayo kasita wagisongako nti egyo njagala ne batukubya n'ebifaananyi ne bagamba tugitutte embuya basasule ne bagamba abakulu bagenda bagamba era abo bajja ne bambuteetera amawulire nti abakulu bakkiriza sente zabaddewo ntono ne bagenda kola ki kugisasula emmotoka gye bagize ya sente nnyingi koze oba tukyuse ne bagamba ti atofaayo totya eno state eno gavumenti nga nze njagala nnyo tumulabe ekintu ekinaasoboka eno gavumenti konze osoke isoke emmotoka bwe yagenda embuya emmotoka sitwabanja sitwagira emmotoka neefuuka emmotoka leta sente ez'okugigira simanyi yagize bagenda ogiwamu omunnyo ate sikawuka kaali kakulumi eri gye nalina bagiwamu emunnyo ate bakwatibwa efitini olw'okuba mmotoka bagenda kugiwaggwe leta sente ez'okuteekako number plate eziri simanyi bagamba personalize ne bagamba njagala ebya bulijjo ate tugulya tebasifulumyako kaadi bakuwe kaadi eyiyo nga eri mu manyago ne tugenda ne bayita ku revenue eri enakawa twagendayo omwami n'agamba nti oyo nti eri gye tubadde tugira gye tugenda gye badde bagamba okumuwa ngenda kurikomeninga bamu emmotoka ejja mu kitiibwa ki nali musajja wa kitiibwa nalina wa kiwago ebyo mubyogerera mu ofiisi za revenue oba mwaliko bbalibbali bakuteeka mu ofiisi bwe twali tugenda ku revenue bano nno batayiminga kuba twagenda ng'ogenda okuyingira mu kizimbe ng'oli omwami avaayo nti oyo awedde atulindanga kati akwoye kati twogerere wano mu lukubo nga bwe tugenda nti akulabye nga bw'akulabye tisoke kati ne boddayo ne tuddayo netandika okulinda emmotoka bagitutte entebe bagitutte nakasero bagiziza entebe olwo ng'etambula kukola ki okugitwala entebe omukulu aginkwase ate okudde nakasero nti kubanga ajja kubeera nakasero kati bagiziza nakasero naye saalaba nga bagitambuza nze nga mpulira bulizi just information mpulira mawulire naye bagamba ekinatta embwa kigiziba nnyindo tekyawunyiriza kati nze n'obugezigezi bwe nali nepanka nabwo
balina we bankwata ne bamanya nti katono tumumaze ne bwe nandibadde nze omuntu akututte mu barracks n'omuntu akututteko ennakawa aba muzibu wa kubuuka nti kati anziba aba muzibu ne batwala ku State House Okero House ne bakuyingiza mu office n'okomawo olaba bajja bakomyawo nti akakati kubanga omala kujjuza naye nga olaba bo bayingidde bakomyewo bayingidde bakoze batya buli kyakugamba abeera n'abamaje abeera munda mu nkambi abeera State House bagikozesezza bubi bwe twava ku mmotoka ne baŋŋamba nga ntandise okwemulugunya ku ssente wakawaayo wakateekayo sente nga mmeka bw'obalirira sejjukira naye gwe wateekangayo nasooka n'emitwalo zaali simple mitwalo 35 olwaddako ne bagamba 45 zigenda nga zirinnya nesituka mu millions naye ensonga ez'enjawulo waliwo abategedde nti bagenda kuwa emmotoka ne bakola ki ne bazimba omutima twetaaga obbawaayo kyetaaga okubasirisa bakkakkane ne bagamba waliwo abakulu abagamba nti emmotoka eyo bagyagala nabo gye balyagadde ya kitiibwa nnyo nabo baligyagadde ebifaananyi bibino babindaze muzeeyi bwe bamutwala okumulaga eno nemmotoka gye bakulaga ebifaananyi bino jja bibateerayo zimu ku mmotoka ze neesungwa okutuulamu obutuuzi muzeeyi emmoloka ebifaananyi tugenda bibateerayo babirabe naye nga bakozesa amannya g'abo officers ono muwala wange ajja kubuulira amannya g'abo twakatuulira wano yakafuna essimu nga 20 yesu ow'ekitiibwa sipiika yesu badde ndi wano yesu brigadiani nalweiso jeno nalweiso yes jeno yes gundi ab'enjawulo yes honorable yes yes simanyi kano kwegamba bangi boogedde ku Abayaluhanga boogedde ku bani benjawulo bangi nze besimanyi kati nze besimanyi saagala kuyingira bitiibwa byabwe na ku bityobo ngako sibasisinkananga nako wawuliranga ono ali ku ssimu akwata essimu ti ebadde mu silent nsonyiwa ow'ekitiibwa ndi naye wano muzeeyi ndi nayo talina tabu muzeeyi mumuyambe muzeeyi mwebaleko muzeeyi musanyufu nnyo ebintu ng'ebyo kakati olwaleero nayiga njize nti bwe buzannyo bw'aba fraudsters kati bino ebyobwa minisita ate byo bijja bitya ebintu bisatu kwe banzibira ssente emmotoka obwa minisita n'okusooka banga nti buli ssente gy'ofulumya ebeere documented ejja kuddizibwa yenkola yaffe wano ebintu byo biri mu pipeline n'abalala bangi toli omu wekka mwera n'ekikumi bonna basaba bano baradisi bano baminisita bano baki omulimu ogw'okuyingira mu paalamenti essente entono z'okozesa ng'ogiri ku bwemupya oteeka okuba nga olina miliyoni nga 5 naye kakati ggwe ow'ekitiibwa pulezidenti yasiima agenda kukuwa toja sense gyokoze ki gyofulumya naye okufacilitatinga fayiro yo etambule ebaka ofisi zeyitamu bonna bateekwa okuba nga bazisembye abaduumizi b'amagye ab'ebyobufuzi paalamenti ba mp baki bonna bateekwa okuba nga bakola ki bagisembye nga teriiko bbala lyonna bwabaawo abagize ebbala tuteekwa okulikiryalinga bayogedde ku bakahindo tafiire boogedde ku ba CDF abantu bangi lwakuba saabeetegese kubiwandiika ate n'ebirala babinzibako naye bo babimanyi ng'era bwe babikozesanga ne bagamba buli ssente kakati bansabanga ssente ne bagamba bannange ebintu saasaba bintu ebyo byalaani olwo bavudde ku mmotoka bakugaba bagenda kuleetera ebyalaani naye kati ebiriwo kati babireese wabadde bagala okubibba kati biri mu nankani biri mu bondi bagenda kubijjayo tulina okubikiyalinga waliwo omukyayina yasasula ssente n'ebyo byajjirako yasasula ssente konteyina yonna n'abisasulira kati okubijjako mwebyammwe mulina okusasula ssente
ez'omusolo omuchina ze yateekayo konze ababisaba bo bazisasule nze sibyagalako byonna biriwa mu package yemu bw'otosasula gw'ovaako oviiriddemu ne sente ze wawaayo zonna mu birabe konze ate biribira tebikwatagana nti byonna biri ekintu eki bansi bajjiribwa nga sinawe neekyusiza biri ekintu kimu pulezidenti ate yaalindirira kimu kyokka gwe yakukkiriza dda fayiro yo yaggwa dda kubanga akumanyi era agamba musajja wange ne bagamba sente zakola ki n'owandiika milioni 10, 15, 2, 3, zituuse zigenze zinya zowaayo bakiriyalinge gundi asanze aseeko omukono gundi ne batandika okudda nti abeekawempe kati be bakulwanyisa bategere nti ogenda kufuna ekifo ky'obwa minisita nti kikafuuwe abeera atya yadde musajja ajja kuba agize katumulemese nti bawandiise ebbaluwa naye ebbaluwa etuteekwa okulikola ki nga tenatuuka wa pulezidenti kati emboozi ya bwa minisita naye wali oli awo nga bazze bagamba kati ebimotoka kebiwedde kati pulezidenti atayagala kuwa bwa minisita pulezidenti yasiimye kubanga akulaba emirimu gyo gyokola ne ku mawulire by'oba oyogera ne projekiti zo zewakola nakola projekiti y'amazzi wano pulezidenti namusaba projekiti y'amazzi amazzi n'akola ki n'agituwa billions of money kuno ku kyalo kuno ng'omukulembeze tekwaliko mazzi nze bwe nali nsaba akalulu nabagamba mumpe akalulu nja kukola ku by'amasomero nja kukola ku by'enguudo zikubwe kolansi era kati zakuba kolansi nja kukola ne ku mazzi amazzi gajja kujja mu kitundu gajja kutuuka kakati ono abinnyonnyole asobola binnyonnyola kino ekifaananyi kya maama Nnabagereka kati ekifaananyi kino kiriko nti donation from His Excellency General Yoweri Kaguta Tibuhaburwa, President of the Republic of Uganda, through Honorable Moses Byaruhanga, Senior Presidential Advisor Political, for the good service of the NRM and the government of Uganda. Kati nga bakuweza kifaananyi kya maama Nnabagereka nti President yakikuweereza ekyo kimu ku byabampe yaga President akusiimye akuweereza ekifaananyi kya maama Nnabagereka oba oli awo nga donation from His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni era through Moses Byaruhanga, Senior Presidential Advisor Political, for the good service of the NRM government of Uganda. Ngolo President yako kino kigulira kivira mwene natulabira olwo President yaweereza ki olwo President yeweereza bino baabireeta nti byakuteeka mu ofiisi bo bennyini mu ofiisi gye bansuubiza nti Pulezidenti asiimye okumpa omulimu gw'obwa minisita enti bifaananyi bino byanaateeka mu ofiisi Pulezidenti akuweereza maama Nnabagereka omuteeke mu ofiisi yo ey'obwa minisita anti kakati nze kino ate kyo nze maama Nnabagereka mba mwetaaga mba mwetaaga ne bwaba Ssaabasajja Kabaka mba mwetaaga mu ofiisi yange kati ofiisi ng'ezo eza public oba olina okuteekamu ebifaananyi eyo yenze era be bakireeta anti kakati ebifaananyi nali nsharinze ebifaananyi byange ne bankoleramu ekyo ekyokutimba mu ofiisi waliwo kibesharinze nabo ne bakolerayo ofiisi oziteekamu ki ebifaananyi oteekamu ebifaananyi kati kino kya Ssaabasajja Kabaka kati katono nnyo sooka ombuuliremukko munnyonnyoleleko muzeeyi kakati
ono ayogera oba muwala we kojja wange ono tandikira gye bitandikira mpa ku bifaananyi soka bifaananyi alina ekibiina kyalimu bakiyita heart to heart ekibiina ekyo bajja beekyali naŋŋana ne kukyalira ne tugende wooli memba ne wooli kati abakulu abo mwami Abdallah Kibiriiti ne Siraaje Luyinda bategeera nti omulundi ogwo bajjawa wa muzeeyi ne bamugamba nti tatekolanga yaki yamaanyi kuba tugenda kutegeeza abakulu Siraaje ng'agenda kutegeeza CDF wakati mu process eyo pate yakolebwa wano weyotudde wano otuliwa banywanyi bamukyaliddeko abanywanyi bamukyaliddeko mu kumukyalira ekikomera kiri tekyaliwo oba kyali tekinyirira bwekityo nga newekiraba bwe bati abe wano basooka ne bategeeza nti CDF yandijja ku mukolo ogwo CDF bategeeza Muhoozi Kaine Rugaba bazimbe ekikomera kiri ekikomera ekiri wali baliwo abazimba bali abeeri wansi kyalina oteekebwako ne kota gaadi Muhoozi abe nga bwajja ayingira lumwe tebamulaba wakati ku pate eyo we baleetera ebintu ebyo eyo donation okumulaga nti muzeeyi amanyi bulungi ekigenda muki mu maaso bivudde mu ofiisi ya muzeeyi ya muzeeyi Museveni kuba ono baali bamaze n'omubba eberi ebyokumenya ennyumba abakulu abo ne baleeta ebintu ebyo naffe ne babituteesomdaga wano bayimirira wano wenyimiridde abantu nga batudde wano ti bannanga abakulu okubalaga nti bali wamu naffe era batutisse buno obubaka mwe mwali ekiki ebifaananyi ebyo ekyamama Nnaabagereka ekyakabaka Ssaabasajja ne nekyamuzeeyi nekyamuhoozi mu ekiri awo waliwo ekiriko ne Piero U something nti ali wamu naki n'omukulu ono ne TV baleeta gyolaba mu ddiiro awo nti Muhoozi asaasidde nnyo omukulu ono oluvannyuma lw'ababbi omukola ki okumuyingirira okumubba n'amugulirayo TV eri awo n'agireeta so yebyo ebikwatagana ku bifaananyi ebyo oluba muga ebigenda mu ofiisi era kyenkulekeddeyo twava wano ffenna abaali batudde wano nga batugambye tutegeke engoye omukulu bamuwa buki bwa minisita nze ngenye ndi musiraamu kojjange nga magula shariya mwana wange ng'obudde bukola ki konze tetumye weesitukidde eyo emmere tujja kugirya ng'okkirira wansi gye batunda nakeera kuhaamu nga noonya shariya kuba bagamba essaawa yonna amatu ga babeere ku leediyo nakuki appointment y'omukulu efuluma nti engalo ne tuzikuba katazikutukemu paka n'olwaliro tukanula tukeera ku leediyo tuwuliriza ebiseera biri byonna muzeeyi bwe bamutwalira mu mmotoka biki mmwe temwali he didn't engage you nnyinza okuba omu oba yenza omu abatandika okulaba embeera nti si ntuufu nze ntera okukolamu kajimu kamwesaawo kati nali nga ngenda kamweso regular nga mbasangawo nnyo bonna nga ttiimu yonna basatu bano ono muzeeyi ne muzeeyi Kibiriiti ne Siraaje bingi nti oli mumanyi kyeyamaani wa Wampamba ono kojja kati Siraaje gwe nali sikola kojja nangamba ndi jangu kwanjulira omuntu ono naawe omukole ki kuba nange ndi mu byabukulembeze ebbanga lyonna ntandika ebyobukulembeze 26 ku bavubuka ku disitulikiti y'e Kawempe paka n'olwaliro nzize neesimbangawo nga nti nga nzija nga ntuula nga ngamba bakweka caayi konze neeyanza naye mba ngenda mugimu maseta akusobola kukola ki kulya lindako omala okola ki nkwanjulira abantu omuntu ono olina omumutegeera bwa buvunaanyizibwa nti kale yali ku ssimu omukulu nadda
nze kibiriti oba siraaje siraaje wadda nga muneesanyusa okulaba naye mwebale okubeera ne kojja wange nti kale kati munaye twakanyumiza wano CDF yakakuba emirundi emeka ku ssimu ya siraaje yepeesa bweriti akamapeesa batero sebo CDF musirika bosi akubyemu n'asituka nadda wali aba yakadda sipiika n'akuba kati sipiika wuno ankubidde abuuza Anita abuuza oba ndiriddawa aneetaaga muki mu bwangu ngamba banekojja wange nga yalonze ekyapa mu mannya ge ng'omuntu ayogera n'abantu abakulu abeera eti nga nsooka nsirika wayitawo ennaku era nga mbasanga mu kifo kyeki yeyannengera n'okunnengera oyo mwami Siraaje ge omuwala w'amayombe jangu nga nzija era ne muzeeyi baba bali batudde wali eri naye ebintu bya muzeeyi ndi mu bigo bakubikola ki bitambula kati awo bayogera ku muntu gwemmanyi for him teyamanya nti ndowooza mukola ki mumanyi wakati mu mboozi zaabwe eza CDF akubya ani akubye ku luno gwe baayogera wali omumanyi kati gwe baayogera nga mumanyi neŋŋamba mutima gwange CDF simumanyi Anita simumanyi naye ono ye mumanyi nja kufuna obudde bwange mumukubire nze namukubira kumwebuuzaako kituufu kojja wange agenda kufuna obwa minisita yes nkimanyi nti abeera ne muzeeyi naye nga njagala konfaminga oli gwe wakubira abeera nnyo ne Museveni nti ono kituufu agenda kufuna obwaki obwa minisita nga mukubira nga mugamba afande nti wangi njagala ka appointment yeewo nga ngamba enkyakeera wendi nga nkeera nga ngenda yamugamba ebigere bino nno ono omwami omumanyi oteekayo kifaananyi kya muzeeyo nga mwetegereza ngamba oba nali mulabyeko naye simutegeera bulungi ngamba naye ninganga eyali amukoze eki amulabyeko namugamba kakati bangambye omwami nagenda funa obwa minisita naye sooka ombuye criterias ki ze bakozesa okufuna obwa minisita nagamba ekyo nti muzeeyi selecting abantu be n'abawa ISO ne security organs ne ziba vettinga kale ne zimuwa background zaabwe then naye nakola ki naye ate weera yayeekubirira omuntu oyo emirundi egikola ki egisinga bw'aba si yakikoze kuba omwogezi we ye Faruku Kirunda yakola ki yakikola naye nina kyesitegeera ewa abantu basomba ku muzeeyi ssente zino ziri nate nga tibatulambulira kintu kukimalayo naye we bakwogeddeko ne mmanya nti ojja kumbuulira ekituufu ate bagamba ssente bazireeta wuwo oyo ogambye eki bazireeta wuwo nga ngamba beebaani awo ngera mugirayo ekifaananyi kyani okirina ekya Siraaje nakijja ku profile ye nekisavinga n'ekyakatongole nga nkirina kibiriiti nemba mulaga nagamba ono Siraaje mumanyi yajja wano ng'ayina ettaka lyabwe obusiika sayidi eyo nga kuliko ow'amagye alikola ki alitwala ne muyamba ng'omuntu mulala alina wajja ne tujjako omusirikale yali agenze ku ki ku ttaka from there siyina nnyo position naye esingako awo twamaliriza naŋŋambye waliwo ekitali kiki kituufu mukunga nti waliwo ekitali kituufu namugamba kati nyamba kuba olwedde wano ennyumba baali bagikola ki ababanka basiiba wano nga muzeeyi yagisingayo sente aziwadde balya ngugambye olwasembayo wawe omukyala yali afudde wammanga awo mukyala Kawuki muzeeyi ng'anoonya ki sente olwo nga batwalanga mmeka buli lwe bajja baatambulira nze nasemba okumanya nga ono bamutadde ku pressure nga baagala miliyoni zaali 24 sipiika agenda Roma alina oleka ng'akoze eki ataddeko omukono ku bwa minisita kakati ate nga zino 24 za sipiika ateekeko omukono ate nga za ssaawa okuwera mu 8 zirina okuba nga zituuse oli afuluma 8 alina kuba ku kisaawa ewa Entebbe omusajja n'atuyana okunoonya ssente
ekiwulira kwe kusingayo kati ezina ennyumba ate yagisingirayo ku ssente ki era ezo bali bamusabanga ezigende wa genotafiire enotekako omukono speaker Anita Amongo oyo Seruyange nani omulala balibanga ne CDF nti CDF alina PSUA bamuyita Nyakato ye yakwata ebya CDF ye ng'omuntu ako naye ono yakwata ki kuba natukanga mubuuza nga nze Siraaji naye nti gwe babireke tobimanyi era wakati mu kubanga nali nange ntandise obafuukira kiki mbabuuza ebibuuzo bingi kubanga maze okitegeera nti waliwo ekitali kiki kituufu Abdallah Katongole yafulumya ekigambo ekyalo kino kyonna kyekimanyi nze ndi mukulembeze wa Kawempe yonna mu bakyala n'agamba nti omuwala oyo mumulaba General Raisi yamuwadde emmundu agamba abakulembeze banange ankuba amaki mukuba amasasi General Raisi yakuwadde emmundu gwe okube Katongole amasasi ate tuba tuli mu lukiiko ku mukaaga wali ewa mukyala Bosa awo omwami nga ajja akwata ensawo yange nga mugamba bombo ensawo gyagazaki sirina ssente leero ndi muki oli mu lwaliro olwo tuli mu lwali sirina kyemmanyi nga ngamba nti omanyi mpa ensawo ekyo konze yiiyo naye mulimu emitwalo egyo jjako omutwalo ndekeremu omutwalo nga ddala eri emabega wa ttenti ng'akomyawo ensawo yange nga ngamba sookojje nga ngamba omwami era atudde wali omulaba asonga mwani olwo Abdallah Katongole Kibiriiti konze oyo ndaba Haji Katongole baatudde nabo babiri obalaba nti basirikale babamuwadde kuva ku Seemwayi konze bamukuume ti ogwe nga yeesiimye mago era namuga nga yafunye ranka ate bamukuuma kuki nti anti General Raisi yakuwadde emmundu omukuba amaki amasasi saasogera bitwalanga ngamba oyo bigambo bye kati obwongo ne bungandoze ngeje mbabuuzabuuza ku bino ebyani ebyono n'asasanya enjiri ali ekazangola kukubira akugamba ekyo ali wakubira kugamba ekyo nibagamba ipipo nze sirina muntu wano simanyi bagikwata simanyi okwako giraba oli nga agikoze eki kakati nena Raisi simu tamanyi gwomumanyi naye takumanyi aye nange mumanyi ku bifaananyi kozi ne mu mikolo gye tukola ki gye tubeera ejja NRM ekusukkaawo simumanyi nti nemaka nenze ebigambo byo sibiwa nnyo buki budde nenze kyemmanyi babbaani muzeeyi era mumugambe ekituufu talimbe nange munoonya wemukwatira balina okukwata sente za muzeeyi bazikole ki bazimuddize yasengukako kuno nadduka nasooka nadda eggayaze kuli okusenguka okuva kuno olwo emigozo bano gimaze okukula agikoze kati nze nkyogera jokingly nti nange mukola ki munoonya nga akola ki nga nteekako embeera mbadde mu kamyufu ka NRM and he was one of my downfall mu kamyufu nti bateekawo embeera nti balina okunkuba nneme kufuna ki flag ngamba it's okay sijja kulwanagana nansi naye balina sasulani muzeeyi kati awo tubivuddeko olwo oli gwe wagamba anti wenkugiraawo webagabidde boda biliyoni 10 ekololo mba ndi waka neebase nga nkubira nga ngamba Fatuma oliwa onze ndi waka ngamba Siraaje mukutte mujja ababuulire sente zammwe engeri yazimpaamu konze kati ye tumusangewa nti agenze embuya nze nga bamutwala embuya wajja bbanguyira era olwanyiga nno nanyiga Yeesi yaliwa nti omanyi nti Siraaje akwatiddwa ti aliriddawa nti ali embuya kyenzikiza ndoza enkera si wagendayo the next day n'agendayo era yamulaba era ne bamugamba gyali Siraaje abadde embuya emyezi egi naye nga talinamu element egamba nti addezaani muzeeyi ssente oba we baali baagala n'okumuta mugamba afande we bata omwana oyo kitegeeza ssente oba nawe ozikola ki oba ozimanyi
nangamba nkulayirira nze tampa nkuwadde olwo ye Kibiriiti ali wa Siraja ne kati Kibiriiti oba kati ali mu kyalo kyawa ye yeeyongereyo buki kasaya amanya nti Siraja akwatiddwa enfuufu n'ettunka misinde taddangamu kulabika n'olwaleero era kati tumusuubira mu zino meeting za NRM kuba ye chairman wa NRM mu Wampamba we tumugwirako wonna naffe tugenda omukola ki kuba ye oli ekyo kyakoze eki kyawedde naye ng'abantu bakozesa bubi erinnya ne State House era muzeeyi bambi tumusaasidde kuba omuntu wakolera mukole pate eyo baleetako sente mmeka muzeeyi nze nzijjukira bulungi nti ne wano bagenda tucontributinze miliyoni 2 CDF yaweereza bagule ebisoda amazzi abantu bakole ki banywe wano tibannange engalo nezikola ki nezikaaba naye kyanna olubwali bwa minisita bwaki bwabakadde bali bagenda mwa bwa minisita bwabakadde omwali Sulaimani Madada Minister for Older Persons yes bwe bali bamusuubiza omuwa naye ekiri wano senga Katonda tuba tukyatudde wano ne kijja nga we muli nammwe musobola ogamba omusajja bamuyambe n'omuza kisa yenna ali eyo nga yeetaaga amuyambe kuba bw'omulaba bwali bwakolaki ennyumba ndabyeko ennyumba eno Daniela mujja kukwata not for sale ezo ndabyeko not for sale nnyingi nnyo wakati oluvannyuma lwa banka okujjanga wano yakwata ebiwandiiko bya wano n'abitwala mu banka gyeyo kasente akagoba ku bwa minisita ogwo gwali mukono gwani ogw'ebbeeyi bwe guli ogwo gwali gwa sipiika kati n'akwata ebiwandiiko n'abitwala mu banka n'aggyayo miliyoni 5 n'azibawo sente ne bazitwala naye kennyini bamusanga ne sente ze enkalu ku akawunti ze yasooka okusombolangayo nga wakolaki batwala bwezimala ezo okuggwayo ate natandika gwajjeko 5 ow'ebbiri ow'emmeka era bonna waliwo yamugjako 21 gundi ewa mmeka global wa mmeka 21 miliyoni muntu yamuwola sente ng'amwesiga nga ye omuntu gaga nti kwefu mukwano gwange mwesiga ebbanga lyemulabidde ambuulidde yeetaga miliyoni 21 talina buzibu cash at hand n'azibawa mukolo nga tezisula mu nnyumba n'olumu gyazijja tazituusa wadde kusulako yangwa tuli kamwesi era nga wazitwala kwefunjagala nkutegeeza omwami ono ne Katonda yamuwa obulamu bungi kuba osanga omulala waba okitegeera kyoba bwayogera ennyo olumu aluuzinga simanyi oba okifolowinze nti bimusobako byamusobako byatabuka kati oyo okuyambibwa mwatandika mutya okuyambibwa kuba njala kumanya bwe muyambiddwa ab'obuyinza ab'obuyinza Siraja ennaku za mbuya etuuka egamba nti ennaku zalina obeera naye zikoze eki ate talina kyavaamu batufowadinga ku polisi yawa Kawempe batufowadinga ku polisi ya Kawempe era omwami IA yali mu musango oyo yatudde awo emabega paka we guli mu kooti essaawa eno yoyo omwami atudde awo bo batukoledde bulungi bino pulezidenti ebimutuukangako mukwano gwe tebinnaba kumutuukako kyensuubira mpozi nga yalabye ku mawulire nga we byaliwo naye okuva gye tuli nti tumanye nti ki tetanaba muzeeyi yasooka kolagana n'abantu be nga ye ng'omuntu omukulu nti kwefu simanya gy'oyitira kuba maama naye mwali okeera bibyo n'ogenda bibyo nodda bibyo nange akugamba nkugambe nagenda obbimanya mbasanga kamwesi ng'olwo bamaze okusomba awo nga balezaako akawunti zaggwayo dda kati twagala miliyoni 5 yangu ali okusaba 8 bazeetaaga ki musajja atagwira neno newa ng'ayagala sente maama yali amanyi awo we tubitegeera nga n'ababanka batandise okukola ki ene maama mu nju okumanya nti muzeeyi abadde nekyagoba kati naye kenyini maama yatunda ettaka lye miliyoni mmeka miliyoni 12 ettaka lyali saidi nayo busiike w'obulenze n'alitunda
bwalitunda ngamba abasajja muri bagezigezi timunnange kiri ekyaffe kyetugenda okufuna gye kikola ki kyekisinga ate olwo tutaddemu ne bulibaddewo bwonna bugenze kati woyo nekino bagambye kigenda kukola ki kukutuka 12 kyonna ne bakiwaayo n'enkoko ey'ogumwaka saamu togiriddeeko ate ogwo gwali mukono gwani ogudde ebintu bino okwefa babikugamba really bisoundinga bulala naye nga ate biki bituufu emikono giri emeka nze nakwata essimu negenda nenoonya otafiire namugamba nze sigaba bwa minisita bannange kuba byonna nasooka nemikola ngono takola ki naye kasanamanya emikono gye baŋŋambye natandika okunoonya abo abantu bensobola otuukirira otafiire nagamba amazima akatonda nze sina na minisita alina gonna nintereddeko muki kakati nga ntandika nti era abasajja mubakwate mubateeke ku poliisi amaanyi no ne gatandika okunzigwamu neŋŋamba tutandikiddewa mukama omusajja baamu era nakolawo neŋŋamba kati tuwedde nawuliddewo abaali basoma kati abatakyasoma olw'embeera gye bali Joan Kalaala bawalabe yali agenda ku university yaliyo first year n'asaba dediya nga sente yonna abakulu bagikola balina ekinene kyebagoba newabeera gwe kwefu negamba nti omanyi nti oba minisita bujja omanya nti egaati lituuse muneegumiikirizaamu lindamu tudde ojja kweyongerayo bwetu tene tusigala mu kati abaali bagenda ku university ne bifa byonna bali awo bali ennyumba nze omukugu babeera beegayirira ababbanka bannaye wetufunayo ebbiri nti mugira mukomamu wetufunayo emu mugira mulindako naye naffe ate bituyinze kati okiwulira kuba kali naffe tuli ku kisenge nange kenyini ayogera nange nakolaki oluvannyuma lw'abasajja okujja wano eno ne batukakasa gundi basiraje netiimu n'ogamba muzeeyi ono ngeri gyaliko gyange ensawo ye nze njo gikwata nsawo ya minisita akimanyi era akimanyi naawe n'obaako weweewola nyinza neewola tuwayo sente naye abasajja baatuyisa bubi nzikiriza nti Kampala tekola ki teyigika naye bandisaasidde omukadde ono ate ndabye akyesimba ondabyeko ku bipande ebipya kansala w'abakadde agenda kuddamu yesimbewo era yafukutte fulaaga era twalwana nnyo akwate fulaaga eyo nga tulaba ye holdings obulamu bwe singa nakyo kigaana awo singa twatukadde emwerere kwambadde my place eyo ngeri gyali mweri ate mubuuza akalulu kefe bennyini fe baakalimu so that abeera omanyi n'olema kugwa lumu byonna oba okitegeera nti abaddeko kansala w'omuluka guno n'abeerako kansala w'abakadde ekiwulira bino byonna bigenze omuntu wako ati asigadde bakita batya seke nga tayinaamu yadde wasali musale kutino bawulira bagenda sima mwe temunnagenda fe tetubimanyi munnange tetubimanyi newokutandikira ate kati na buli kimu tukitya ku kyatutuukako muyinza okugwa ku mulala abatwala ewasale kumba abatwala wasala nedda munnange tubatya nkubuulira muzeeyi kakati kiki kati n'ekyokubuuza kati sikimanyi essaawa zino kati tuli mu kooti kooti mutwalayo mugenda ne muwa obujulizi omulamuzi yasaze omusango omulamuzi yagusaze omulamuzi yatugambye yabadde nawagusala ku Friday wedde then omuwawaabirwa n'asaba siraje musango yagukkiriza one olwatuka mu kooti n'agukkiririzaawo omulamuzi namugamba weebale butansumbu n'asaba asasule kuba sente zazikola ki azimanyi miliyoni bimeka azikkiriza bulungi era agamba azikola ki azimanyi kati ku Friday we twabadde mu kooti n'asaba bamuweeyo 80 days balyoke bamusalire omulamuzi n'amugamba yagamba alinawo miliyoni 4 omulamuzi namugamba kiva gy'oli gy'okoma okuleetako ennyingi
gye tujja kukoma okusalira ku kibonerezo kati byebyo ebigenda mu maaso era ku Lwokutaano ssaawa 3 tujja kuba mu mulamuzi wansi awo. Kale okujja ng'olinayo obubaka obulala bw'oyagala okugattako. Obubaka bwe nnyinza okugamba njagala kusaba Oweekitiibwa President ebintu ebimu biswaza ate bimenya nti omusajja abadde naye mu nsiko avuddeyo ono yali ne muzeeyi mu nsiko yali mu nsiko bulungi nnyo n'avaayo n'ajja asigadde asaavinga Abanayuganda mu bitundu ebyenjawulo okumaliriza nga kino kye kimutuuseeko ng'ate bagamba kiva mu maka ga pulezidenti kyannaku kiswaza bangi bagamba nti tekisoboka chairman wa NRM bakakozesanga kati nenjagala musabe nti Oweekitiibwa President bw'aba alina ennyamba gy'asobola oyamba mukulu munne ng'aba famire tugamba tusaba otutaasa ku lw'obulamu bwa mukadde waffe nti tweraliikira essaawa eno tetulagana kimutaataaganya nnyo kuba tumanyi asobola oggwa eri yandibadde wa kisa n'ayita omusajja ono ne banyumyamukko n'amuddiriza omutima naye obulamu talina ng'era w'omulaba. Ansanga Ntebe wa director wa intelligence bani basiraje nga nnyingira nga bo bakola ki olwo nagenda omukonsultinga nga njagala kumanya kituufu yasaba ssente nga bye bagamba nangamba nti bo bansanga nnyingira nga bo bafuluma nga Siraje afuluma nze nga nnyingira bano yali abalese wali ku Imperial Royal waggulu Entebbe bwe yabagamba nti emotoka yayikigenze mugiraba Fatuma yalimu bawakana nnyo nga balaba tekikola ki tekisoboka ne Katongole era ebigambo yayogera biki bingi nagaa temuwakana yalimu mwali omwo ebankubira essimu ono yankubira ne Katongole nankubira naŋŋamba nti bw'omwana betukuzizza betuleze kati eyo mu ofiisi z'abakulu onoonyayo ki nemuganda mumanyi nga nze mu ebyobukulu byammwe nze sibikola ki sibimanyi kale najjako essimu era yessimu yange yasembayo kwogera n'omwami oyo naye nga pulezidenti atuyambe bana atutaase ku baffere atutaase ku babbi akalulu kaffe kati kagenda tagadde dda kamukadde ono kuba naye alina bamukiririzaamu omuluka guno ti muzeeyi agambye tukolewe bati naye kati byonna bagamba wakati olaba naye bamubba kati atugamba ki abatulaba y'emboozi ya muzeeyi ne madamu mannya ge mapya naye yo emboozi erimu abantu bangi ababbibwa mu mbeera bw'etyo era naawe ndaba osobola okulireetinga naye nga woofiisi ezisinga okukozesebwa ze woofiisi z'abanene ezo kunoonyereza kulaga nti bayinvesita bangi abazze wano ne babbibwa nga bakozesa munda mu paalamenti mwennyini naye abatwala omuvesita omu yannyonnyola naga abantwala munda mu paalamenti si kyama naffe Siraje yatwagendako ku paalamenti naye natutukawo nga yajjayo sente aw'abasirikale ababeerawo ku paalamenti ku kotagadi era ng'oyo ddala omuntu nti alina influence munda eyo kubanga ne bali balinga nga abamanyi omuntu oyo so byebimunduza ku byatukwatirako eriyo si kyama banoonyereza obubbi buno bazze bokyogera lunye nti bw'ogenda okubugoberera bulina engeri gye buyingiramu ennyumba z'abanene munda eyo mu State House mu paalamenti kakati kiri eri abalinanyini eyamongo eyo nomutonolako sinaalongo munnange nsetagana mutu kubanga mu butuufu nga bakozesa nnyo agenda Roma si atava Roma agenda yangu agenda so bannanyini woofiisi ezo beerwane kuba tutaase bannange mmwe bennyini kuba office parliament State House n'amagye ebyo bintu bisatu
bikozeseddwa nnyo mu kubba bannayuganda kati tutulekera ekibuuzo mubirimu oba temubiriimu eyo ansa erina kuddibwamu mwe bennyini naye tukyalina bamuzeeyi bangi bebajja era bwoba oli eyo jjajjawo nga gyali mu kyalo bangi bebatuuza mu miitingi si bavubuka bokka si bakadde bokka twabadde ku kooti ng'era balina cases endala ku mapoliisi ag'enjawulo okuli CPS simanyi newa ng'era baba bavunaana abantu be bamu Buganda Road ne Abdallah Katongole chairman we NRM waliwo omuvubuka alinga myaka 27 ku 3 ng'era naye bamukola kyekyo naye nga ye bakamuggyako $59,000 nga bagamba Speaker Amongo agenda mu recommending agende Canada simanyi afune akole mu office ya Prime Minister weeyo naye nga Amongo ya mu recommendinga naye waali awo era ku Friday rajja abeerawo so yembeera bwetyo baba signing sempapula tulina olukiiko wano lwakwebuuza balina Amongo waabwe boogeza balina muhozi waabwe ayogera we balina omu oyagala mugati kamujogereko naye aba variable okwogera naawe Natasha bonna oyo byaluhanga Moses oyo wa State House oyo era mulabi wano yoyo yaleeta ebifaananyi bibyo negundi ogiraba donated akuweereza ekifaananyi kyo kyennyini n'akudonatingira ggwe kitegeera so yembeera mwe tutambulira mu ggwanga erya Uganda nebe kikwatako mu offices ezikozesebwa tusaba mmwe bennyini bwe mugenda okukikola tetumanyi okusobola okulongoosa amannya gammwe ebisigadde katulinde ebinaabivudde mu kooti tusabire muzeeyi afune obwenkanya nesente ze zisasulwaddemu abeere ng'omuntu newe omusayi $10,000 omukubamu kibooka 5 n'ogenda naye ab'ebyokwerinda kino kigendera wammwe mu ngeri gye muli mu kibiina ky'NRM bwe mutuula eyo mu miitingi zammwe engeri ab'opposition gye bakwatibwa ng'alina akantu k'akoze n'abantu abali munda mu NRM babakwatibwa kubanga abantu bagamba nti kankogereze nga olaba director wa intelligence nti nze oyo omwami mwebazaako ensuso mu kamera wano nti bwe namutuukirira yakola kye nali njagala nkolere kubanga kyamazima ffe ng'abantu ate tusobola kukwata abantu abo era nekulwe bamukwata yali mu saati yaki ya NRM ya yero nga ya mikono miwanvu nti kati ffe aba bulijjo twali tetusobolera mumukwata naye yagamba ka protecting office yange ngenda bakwatira omuntu oyo kasita mumumanyi era we yamukwata yakola ki nemwebazaako olwekyo tunenebaza poliisi nti nayo yatuyamba tutera okugamba poliisi eyagala nnyo ekintu kidogo naye nakimanyako nti IO bagezaako aveeyo naye yatuyamba yali ku saidi yaffe n'agamba nedda talina gyakola ki talina gyalaga agende maaso g'omulamuzi abaamuta kale byebyo naye sipiika manje mama wali naye sipiika nze nkukubiriza mukazi munnange vaayo protecting erinnya lyo lifa nnyo erinnya litabuse sipiika kale katufune mama wali atambula mama kajje naye atubuliremu katono atulabe kale bwe tumaze okuwuliriza muzeeyi ne muwala we ono ye mama oli otya munange olondya naye katukusabire mukama akusuuse era ngenda kubuuzayo ekibuzo bitono nnyo bizina embeera ya muzeeyi wagimanya otya nti bali mu kutwala ssente zammwe muzeeyi nze yansobera kubanga nali mulwadde nga ndi wali mu ddiiro nga ndaba abantu bajja mikwano gye era nga abajja okutulaba nga mikwano gye abawandiikira empapula kwegamba nga bawandiika obutakoma bali ku naani stop naye nga nze ndi wali kundiri sikola ki teyakubuulirako nti kino ne kino ne kino kyengoba engeri gye nali omulwadde talina kyeyambuulira kati wagugwe wamanyi otya kyekiri mmaze ngenda okulaba ng'omuntu asiriira aggwaawo
kamubuuza gwe wange wabaaki wakati tukyategeeragana ye mukambwe nange olumbe lunnuma kugamba nga buli kimu tekikyagira ki tekyakwatagana gwetondaba nze ndi mulwadde konze walwala ki tubuulire bekirwadde tukigiti nze nali amabanja abantu bamanja sente zaabwe bayitirivu konze amabanja wagakolamu ki owulidde ekyo nno twakiremerako ebbanga gwanvu owange kikitubuulire nali amabanja abantu bandi bubi ekika kiganye okumpa sente konze bakikaki abaana tubayise abaana tubayita ekituufu kikyaganyidde ki ye naye ekituufu okuvaayo abaana bamaze okujja wano nomugamba nedda taata twagala otubuulire kiki ekyakutukako olwo ye ngaagamaze ngenda nakufa ekiraasula ayita katonda bwanga agenda okufa ekiraayita nomugamba bulijjo abagenda okufa bayita katonda gw'omuyita ng'oyagala okufa nze katonda ntwale ekiro nga temunyu tetukyebaka awaka buli kimu kifuuse ekirala tetukyalya mmere munnaffe atusobedde yenna ako gaakola ki aggwawo okutuusa pulosi lwe yabuuza naye ddala kiki taata waffe olumbe tunaamanya lumbe eki akoze aweddewo tannyonnyola mabanja alya gaaki kati oluvannyuma musikazi wattu mu kunoonyereza kubanga ye baamutwalanga eyo ne bamugamba kale kakati tumanyi tugenda kubatwala ebweru gwene taatawo abantu 10 taatawo mubanoonye tujja batwala simanyi London ku bwereere kubanga taatawo bagenda mu obwa minisita kati omwana ye mukazi watuli kyawulya kyajja kyakola ki olwo naye nga mukazi watatandika okubissaamu amaanyi naye ne ŋŋamba ku bwereere London ani yali akirabye awo wetutandikira okumanya ebintu ebyo kakati gwate otuuka otya okutunda polotiyo anti kaakati okutunda poloti munnanga ntegeezeza yali amabanja okiraba zisibadde noono kuva nti nawa mwezi wabula obuvubuka bwaffe bombi mubadde mwenna babiri tayinza kuŋŋamba kigambo nosigala nga sikitegedde kubanga obuvubuka bwaffe okubeera ddala nga tukyali mu myaka 2 kubanga nze nali mu 18 ye nga ali myaka 2 naye kati tutuuse mu myaka 7 okiraba kati lwaki muno tomuwuliriza n'omuyamba owulidde kale ng'ogenda ofuna abaguzi era ye yagenda nze nali kundiri yangeawo wamuwawo ebiwandiiko n'omuga agenda otunda ettaka tuyambe kubanga ye ekimugwako naawe kiba kimuvuddeko olwazijja eri miliyoni 12 n'azitwalira abakulu yamanyi ye yazitera awo yamanyi gye zaakola ki zaalaga tubeera wano mbeera nnuma kyavaamu wano andeetedde abantu abasimanyi bano abawola ssente aŋŋambye jangu maama onteereko emikono bagenda kutuwa ssente nti tetulina kyakulya twanteereko ogwasooka nenteekako nali ndi awo wayise saazirabako kakati ate wayita ebbanga nti maama jangu onnyambe munnange tunaalya ki negenda nteekako kakati ogwokusatu guno mpozi olwo nange nfunyeemu ekirowoozo babimpadde tuli nga ffenna buli omu mukambwe teekako ngera bwomanyi tolina kabanga kagira nti naye ku lwokusatu namugaa nti mumpe ensonna ku lupapula lwenteekako tuli nateekako emikono nga sisobo nali basaati kati ate ku luno mala ku lusoma ndabe ki kyetuteekako nampa kyansi n'osomamu enda okusoma ku lupapula wano wonna yasimbawo dda wano wonna we muli ewa zo sente ziragawo sente zonna olira sente
wadda musenga nti sente zaffe zijja kudda sente bano basiraaje tansaba sente ne katongole naye sente akakkanya amaze okutwala zino ezatunda ki epoloti kati wano yasingawo dda nze simu okiwulidde awo we twatandikira okunoonyereza ntuuka n'okkubira abaana bange nti abantu binsobeddeko omwana ali mu Canada n'agamba maama nagwe okyabiyita ebyokusaaga taata oyo mugezigezi nnyo ayinza n'okuba nga wooli ojja kulaba bulabi bantu nga bagamba tivaawo wano twagira ki twakula nenzijukira ebiwandiiko biri bye nasoma newajja ng'oteekako omukono kati nange awo nentandika okubinywereza ddala kakati akatundu ako kaaliwo kali mu ssomero kati essomero eryo tirinaba kuwezaawo na myezi giwera kuba ti akamazaawo kati emyezi ekyeno yetaamu yali esoose wali wammwe wali ago tuva eri kukko kati nagenda okudda engulu nalinawo ovakedo wanga nalinawo omuyembe mu lujja wali nalina wano fene wange era omuntu bw'obeera waka ninawo ebitooke byo kakati nga muliraano oyo agamba wano nze nagulawo ate yagulawo ono yamuwola ssente oli yawola ono ssente kakati nnaku etuluma tetulina kye tulina wabula obusungu buli omu bwalina bwa kitalo nnyo olumu nali nva mu ddwaliro nensanga wano abantu babiri nga batudde awo waliwo ekitooke waliwo nabo babiri wali mu kkubo nga nawo wewali ekibanda bakisendawo nga nawo waliwo babiri nembayitako olumbe lunnuma alina biseera bya Easter y'omwaka guno wakati tukyalya mmere buli omu abaana ne batuuka okugamba jjajja kati mukyayogeraganya na jjajja bwakulaba munyiivu aye bwomutunuliramu kyokka nze olumbe lukola ki mawuggwe gano baagasala nemulwadde era nakati okusiba bino ebitambaala mpewo empita mu buyisi nenkolola bubi nnyo kati munnange tubeera wano mampita abaana bange kakati abantu abo baagala kugula nembuuza kiki naye ng'ate olwa nti tetubuuzaganya buli omu ali ku lulwe abantu abaguzizza simanyi amaze baguza simanyi abakozi batya basiiba omwo mu mmeeza bawandiika bwabiyuza tetumanyi kikyo omwana afe wano omuggalanda kwe kukubira banne tibannange nti wano taata atunzeewo naye sente tezirabise tetumanyi gye ziraga olutalo nga lweyongedde omwana we yakiŋŋamba nange nensirika mu bulwadde bwange kyakwogera ye ate njogere ki oli apimisa abantu baba tuusa nagamba naye ddala batundawo nti ddala nga ntegeera baana bange balimbuuza era naye namubuuza kati otundawo sente ogenda zikolamu ki genda kusasulamu abaana oyinza otundirawo ki naye oli mwetegefu okugamba abaana okubuulira buli omu nti natundawo lwa nsonga bwe nti ne sente nazikolamu bwe nti awo wonna tababuulira sente zigenda atunda ewaka kati mwana oli owe Canada bwe yajja kati ono oyo mulirwana oyo n'alyoka ayatula ti nze muzeeyi naakamuwa emiliyoni za 3 ayogera takubuulira mukambwe ekikale mukambwe obulungi ennyo bannange yatuyitirako wano ffenna buli muntu nga tewakyali ayagala nakukyamawo kubanga obukambwe bwasooka kati bwagira bwayogera tuba tuŋŋamba abaana tuwano nti tukolewo essomero tisya munaalikola mulina ssente mmeka
gagamba abaana bagiti mbabuulire mwegende tukole wano essomero. Abaana bo bagambye mukole wano essomero mu Luggya. Tukolewo essomero. Olwo ng'ekigendera kikutaakiriza ttaka. Kutaakiriza kifo kyaffe ekyo. Naye nga ye oledi yali amaze okukisalaasalamu ebitundu agenda kiti naye ne ssente nga temumanyi kati lwe tutegeerera ddala nti Siraaje yamubba yatunda akatundu ng'eri atunzeeyo kati akatundu ako kaali kasigadde teyali atunda yakeera ku makya avuddeyo olwonooka byanvumya bannange neŋŋamba Mukama ekyenvumya kiti wano we balinziika kamugamba atunde ekifo kye genda mugamba yayita omukazi bazaawo bapimye bakoze batya kakati omukazi awaliwo ekitooke we yatuula bwati sawa ziringa 6 amuweereza emitwalo 8 kati we yagimuwa mu kitooke awo n'akomawo mu ntebe ntudde wali mu ddiiro n'alyoka agiweereza okiraba nkuweerezaayo 75 nampulira nga nsiridde bannange olwo olutalo lwali wano bannange ng'owulira ettaka lyammwe litundibwa bannange nali nfiira ddala kyo mubutuufu naye kinafanga nti neddala lwaki sigenda nempita ku baana bange baali bakazi wali akasomero kane muno bonna mwe bali nengenda nemagamba bange taata mwatunzeewo omuwala omu oyo Prosi yadduka emisinde najja wamu oba eti kalaamu yakigula na buguzi mumadoliko okuwandika ng'omukazi agenda okugula ali awo wonna wonna n'agenda nga abiwandika wonna n'awandiikako bino ebigambo tewatundibwa kati mukubiwandiikawo kati nenkyusa nkomewo omwana wange tebamukuba omanyi mukadde waffe oyo mukambwe nnyo nagemutya naye mwana yakwata ekiso kati mukukwata ekiso ono n'adduka taata we neyeekuba ennyumba teyeekuba ennyumba taata we yeekubye ennyumba atidde ano oli omukazi eyali abuze naye n'atya n'abantu be yaleeta ate omwana akutte ki ekiso akutte ekiso Opulosi bwe yajja nakwata ekiso alwanirira ettaka temulitwala wali tewatundibwa era kwe kuwandiikawo ebigambo ebyo akati awo tuba tukyali awo ebintu bigenda mu maaso omukazi we yasimbuka wano yagenda ku poliisi kuwabira chairman omukazi gwe balemesezza okugula olwamulemesa okugula yasiibira ku poliisi kuwabira chairman kakati nno nange yali agamba sabimanya kuba batesize nze ndi awo mu mulyango gwange awo neŋŋamba gamba nali nkomawo naŋŋamba nti sente zange zimwadde kakati tebagaa nti batunda nemugaa nti ozimwadde tiye wanze mukozi endagaano ti aa sente zange zimwadde wanze genda ozimusaba ye wano bwe bajjera ejja okugula teyambuuza naye sente bazitutte kati namugamba genda ozimusabe naye ffe tetutunda naye gwe owadde sente genda ozimusabe yes mulwadde mulamu genda ozimusabe ane nga tubeera wano owekika kyawoko omukenke bwali wano nga tetukyali ato tekyali olumbe lunnuma kale embeera eyo kwolwo lwennyini omwana yakuba amasimu Fred yali akomyewo kuno efe yakomawo twali tutudde mu ddiiro awo wetumanyira nti taata Siraaje yamubba ate yali mutabani we naye twamugamba dde va ku Siraaje mwali mwamugamba dde va ku Siraaje muntu yamugamba naye ng'alemedde ku Siraaje kati munnange ng'akuba essimu ng'amugamba yogerako naabo tutudde awo ffenna mu ddiiro Siraaje yaddamu ekigambo yamuwa nti nze munnange tubadde twagala okulabako jangu eno gwe ne muzeeyi wo nti mujje ekya munsange ku Seratoni muzeeyi oyo tumumale sagaliko ababbye kati ate n'okubavuma atandise okubavuma ekigambo nakati nkyakyewuunya
kubanga Siraaji yava wano nga ŋŋambye tugenda kuleeta mmotoka, emmotoka eno eri mu naakali mu nnyumba efulume eyaffe yebeekola ki eyingira n'afuluma n'agenda na buno gwakataddamu. Siraaji yayogera ekigambo kino okuva olwo kati ne bamutunuulira nga bamutadde wali mu kaguli mumutya. Ente za muzeeyi zonna azitutte. Amugambye bagenda kuoba minisita. Ebyo byonna babimuleetedde. Eriyo n'embendera mweziryo. N'ebendera bazimuweereza. Baana tuzirina. Ne poozi gye ziri emmanju ezo. Mawulire. Muzeeyi ng'abamugamba bagenda kuoba minisita. Baamutambuza nze embeera waka. Naye gye baamutambuza nti tuli mbuya tulugenda ndaba. Bwakomawo bwawandiika amabaluwa kati wandiikira Anita Amongo. Eza Anita Amongo bayawandiikanga 5 naye nga zonna tezikola ki. Anita Amongo bannange erinnya lyo ebintu ebyo. Bwe tutyo bwe tulaba Siraaje kati bino byonna babiyitikanga ngo babireeta wano bagenda kumuwa minisita. Era nalina mu ddwaliro lye baaleeta ezo gundi ezo bakola pati wali mu ddwaliro bakola pati wano kaali kapati kwa mikwano gye aba hati to hati kibiriiti najjiramu. Kati bwe wawulira kiri ekyo nti omwami bagenda mu obwa minisita muli wamusanyukiramukko yakyogera naye namugamba nga okuwangaani ye bagambye bagenda kumpoomesa konze kale katusabe byonna Mukama yabiga. Kale maama tetugenda kumwogeza nnyo. Embeera y'obulamu bwe tumusabira Mukama amusuuse. Kyekiri mu ggwanga erya Uganda abantu bangi abali mu mbeera bweti naye kyenkukubiriza towa banno surprise. Tulina nnyo embeera ebisimu ku bisinga otubbisa kufuna ddiiru n'ogamba njagala abantu mbawe surprise bandabe bulabi nga ndi mu mmotoka mpya, njagala bandabe bulabi nga ndi ku TV. Towa bantu surprise kyonna ekikutuukako ne bweba ssimu baako bw'obuulirako bagabe banne nekino kibaddewo tukitambuza tutya. Oba oliawo bino osobola okubyewala. Abo boolina omwagalwa we waka abasajja tulina nnyo embeera eyo eya mukyala simubuulirako obuulirako munno gw'owangala naye ate olaba tubuulirako ba myezi ate olwo ow'emyaka gw'owangadde naye. So byakasajja fuba kasajja surprise tubikomye. Guno omulembe gujjudde abantu abatakyali bakozi kubanga Uganda tulina abantu abavubuka bali bakola ebitundu 7 ku buli 100 tebayina mirimu. Tulina abayina emirimu bw'omutuuza awo akunnyonnyole mulimu ky'omukulu gwakola akugamba kimu nkola mu ttawuni. Kakati tulina kambayita abaleereeta n'abakulembeze bangi nnyo. Abo nabo kati beekola kigenyi bakozesa amannya gaabwe okutubba. Kyokka ate era nga mulimu ne bannannyini woofiisi abo bana boogeddeko basobola okusigamba nti babimanyi oba tebabimanyi. Naye woofiisi z'abakulembeze nnyingi ezikozesebwa okubba nga n'abamu ku bakulembeze okuva ku mutendera nno ogwa wansi babibeeramu, n'abamu ku basirikale okuvira ddala ku mutendera ogwa wansi babibeeramu. So olina kubeera n'eriiso nga jjogi nnyo. Tulekeraawo okugoba ddiiru ez'amangu sobola okwewala ebintu nga bino kuba bakadde baffe bano bakuze baali badde myaka gya kawungeezi, myaka gya kweyagala obulamu busobole okubabeerera obulungi mu kawungeezi. Ate kati bali mu migozo bano wandigambye nti muvubuka gwe babiyingizaamu naye mukadde waffe. Naye nammwe abatwazi tubayita batwazi saasira ffe twasomera nga tubba peeni. Ekyo naawe ndaba wakikola naye mulimu munno gwe walabanga n'ogamba nno peeni okugizzaawo luba lutalo. Naye mulimu gwe walabanga mwana wa mugagga. Sigamba nti abagagga mubabbe naye saasiramukko. Saasira bwetyo bwe tutambudde. Ebisigadde katwongere okubasabira nga bwe tugoberera omusango kasawo bwenkanya bubeewo ne yakibatuusaako abaddiza akasente kaabwe. Wabayo ebikalu bisikibwe bitundibwe
abazeeyi bano baddemu babeere n'obulamu obulungi awangale Ssaabasajja. Atulaba kino kyekikomera, ekikomera kino tekyaliwo naye bana abaafera muzeeyi bamugamba nti CDF General Muhoozi Kainerugaba agenda kujja so bajja kwetaaga ng'ekikomera kino kizimbe ne bagwa ewabi n'abalungi n'abali ababafera ku ssente ze babafera ne bakwatako ssente ne baleeta wano omusenyu ekikomera kino ne kizimbibwa. Bagenda kulaga wali tewaali wagatte ne bazimbawo nga bagambye nti CDF ajja so zizimu ku expense ze bagwamu. So embeera bwetyo bwe yatambula katubalageko ebintu nga ebitambula wano not for sale n'ebiringa